Kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nnagomola ezeemu okuwulira omusango oguvunaanibwa bannakibiina kya NUP abaakwatibwa mu bitundu by'e Nabweru mu Mmeeyi wa 2023 nga kigambibwa nti baasangibwa n'ebintu ebijingirire ebikola bbomu n'ebyokulwanyisa ebirala. Olwaliro kkooti ewulidde okusaba kw'abamu nga baleese abantu okubeeyimirira basobole okuwoza nga bava bweru. Kyokka olw'obungi bw'abakwata omulamuzi tasobodde kumalayo okuwulira kusaba kwabwe n'ayongezayo okutuusa nga 15 omwezi guno. Oludda olwawaabirwa nga lukulembeddwa mu munnamateeka Luyimbaazi Nalukoola lusabye kkooti ku lutuulo oluddako oludda oluwaabi lubeere nga lubawadde ebizibiti byonna ebigenda okukozesebwa mu musango guno omulamuzi n'awa ekiragiro ku nsonga eno. However, the application is still ongoing and so this matter cannot proceed and it has been adjourned to the 12th of November 2024 at 9:30. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abooluganda ab'emikwano ne bannamateeka babawaabirwa ne basaba omulamuzi okukkiriza abantu baabwe beeyimirirwe. Baagizza okutuusa nga abo balumiriza be bakakasizza ne banja obujulizi obukakasa nti kituufu baakola ki baagizza. Nsaba gavumenti etuyambe etugondezeemu tuzza abaana baffe kakuba tebalina musango. Ate abalabirira abaana abaliko obulemu ku bwongo bakireka Home of Children with Special Needs basatira olw'abazadde abasuulira abaana kyokka nga nabo balina abaana 13 wabula nga tebalina buyambi. Bayambibwa ku gavumenti naye nga balina abasomesa 6 bokka nga buli musomesa akola kumpi ku bayizi 15 ekikalubiriza omulimu gwabwe ng'omu ku balikulira Alozias Kiriba kiwannyonnyola. Abaana betulina sibe bana ababulijjo bojja okusanga mu masomero. Abaana beetaaga nti omusomesa omwana omu yeetaaga abasomesa 2 okumubeerako asobole okuyiga obulungi. Kati ate yo gavumenti neteekawo poliisi egamba nti mu masomero nga gano musomesa omu ajja kusomesa nga abaana 10 naye kankubuulire ku baana betulina oba tolina kyokola. Okwogera bino badde bakwasibwa ekizimbe ky'eddiiro ekyaddaabiziddwa n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Kiriba kyagambye nti embeera essomero gyerimu eyungula ezziga gavumenti ebawa emitwalo 40 buli ttaamu ng'okusinga bayimiriddewo okuyambya obuva mu bazzakisa. Namba ku baana 10 oyinza okwesanga nga mufunyeyo ka grant aka UPE emitwalo 40. Babakulembeze n'abatuuze mu luuka gw'obutabika mu munisipaali y'e Nakawa beekokkodde bannaabwe abayiwa Kasiro mu makubo gwe bagamba nti ayolekedde okubaviirako endwadde ne balaginako essisa okubadduukirira. Myala ti oli wajja ekiro n'alabiriza ng'emmotoka zikyayita zikuba amataala kyakola buwummuza mpolampola nga muwummuza mu mwala. Nga bakulembeddwa mu ssentebe wa B&B Justin Ssennyonjo beegattiddwako omwami wa Gombolola ya Mumyuka Nakawa Ssaalongo James Ssekiroleko okukola bulungi bwansi mu kitundu ng'obwakabaka bujaguza ameefuga. Wonna bulosanga ku makubo aliyo abantu abagira n'akasuka ku kkubo oba n'akasuka mu mwala aleeta endwadde abantu balwala. Obuyonjo mu bantu basaabasajja bulungi era kyekikulu mu bulungi bwansi. Meeya wa Nakawa Paul Mugamba agumiza abatuuze ku bimotoka ebyola Kasiro n'abasaba okukuuma obuyonjo. Twagala okukubiriza abalandiroodi nti ennyumba ezo temuzikama bukami ng'akamente nga temugiddiza bikuta. Ate bannamukisa bakwewangulira obukadde 3 buli wiiki n'akadde kamu buli lunaku nga abakampuni ya Kansai Plascon abakola langi baddiza ku bakasitoma baabwe akatumiddwa ku gurawundi. Omuntu okuwangula agula langi ebalirwamu emitwalo 10 eza Uganda olwo n'afuna akapapula n'akatakula ng'ennamba gy'asanga agiweereza ku 71997 olwo n'akasiba okwetaba mu kalulu. Bino bikakasiddwa kitunzi wa kampuni ya Kansai Plascon Daniel Kayongo bw'abadde ayogerako ne bannamawulire. Biweza obuwumbi 2 naye ate era tulina n'ebirabo bye tukoledde bakasitoma baffe baddiira baffe. Ayongeddeko nti ebirabo nga pikipiki, element, amafuta n'ebirala byakuwangulwa. Akazannyo kano kakutambula okumala Sande 10. Twetoloola mu bitundu by'eggwanga era nga tukwatagana n'abakulembeze tukwatagana n'abantu ab'enjawulo.